Ekanisa muwunda. Buli agezaako okujigetta awe yeweyo akadde alitegera Ekanisa Kristo kyeri. Kuba Yesu yagamba tin'amaanyi g'emiryango gy'emagombe tegali giyinza. So mubage bipolisi mubitambuze mubikweke mukole mutya. Tukyalina Yesuubi mu Katonda ate tulina essuubi mu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Kuba ne luli byali bagenda kuyitamu ne luli byali bigenda kuyitamu babonyebonye Ekanisa. Era ngeri yabewana nti bajja na kuyiguliza ng'Ekanisa eguddeyo. Video tuzirina nga beeyogerera nti bajja kuyiguliza ng'Ekanisa ziguddeyo. Muzeeyi Museveni n'abiyingiramu n'abuuza ni mufaaki. Ensi kuvadde erimu abaweereza ba mirundi egi abatrainingiddwa abantu n'abayitiddwa Katonda. Yes, abatrainingiddwa abantu bafollowinga training zaabwe n'abagamba nti mukole byonna bye mwagala naye temujjawo room eya Yesu okuyita ba St. Peter basanze nga bavubi. Temujjawo room eya Yesu okuyita ba St. Paul kubadde ogenda kutemula Yesu n'akukyusiza assignment. So Museveni ng'akyali mukulembeze mu Uganda ate nga bw'ali baamaliriza tulina essuubi nti first son CDF right now yali kwata enkasi. Ebyo ebiteeka tebiriyita mu kubanga eno family tugirabye okuva ku lubereberye ng'etya Katonda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi olw'ekyo. Eno family tugirabye okuva ku lubereberye ng'etya Katonda tujja kuyitamu. Nabo tibaagala kwonoona legase yaabwe. Museveni His Excellency ayina legase ku nzikiriza yaffe. Bwe yali yakawamba mu 86 bwe pa ne bamutuukira ne bamugamba ggalawo ebiwempe luli olutalo olumaze ogobya abanyanya kati goba ab'ebiwempe basaba bubi baleekaana buleekaanyi obawulirizanga bali mu volongoto baali baagala tusabe essaala eziteredde ne katimanyi nti waliwo ekituluma. Ezo essaala bazisabidde emyaka n'emyaka ne basigalako emizimu ne basigala nga benzi ne basigala nga batamiivu ne basigala nga basiyazi. Maali omutuukirivu nnyina Katonda otusaabire ffe abona ffe tetunamimwa gw'oyonoona Mariya y'abaasaba anji. Maali omutuukirivu nnyina Katonda otusaabire ffe abona kaseera ak'okufa ani atuusizza okufa. Nze nkyayagala okubeera omulamu n'abali banzita banjulira ndina obulamu munda munze mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era nsaba Katonda akumpeera obulamu buli ekikuyigganya Katonda akiswaze.